Mugaba mutya mwena bali kumamiza Herbal Products Limited bamutako jabone okuva mu Mabirizi Herbal Products Limited. Sibanzeka lwembanzize nzija n'abantu ab'enjawulo oba be mumanyi ono senga abadde okulabika wali nnyo olijjowe abeerawo nnyo ati naye tuli naye so tubaniriza ku Mabirizi Herbal Products yenze senga juze senga muto senga jo nagensanso basanga ab'emikwano abalabi baffe abalungi bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala kutulaba mwebale kutwagala mwebale kulikinga kusharinga na kusubscribinga ku channel yaffe eya Mabirizi Herbal Products Uganda Limited. Nze Joeria katuve Joe wanje biki ebiviirako abakyala okunoba lwaki abakyala munoba nnyo ensangi zino wadde kyaliwo edda wewawo muli basenga bato wadde byaliwo edda naye biki ebibakako okuva mu bufumbo kiki gwe ekikukako okuva mu bufumbo n'ogaba bannange Moreover batuuse n'okubanjula abawala abamu kye mwetaaga nsenga muto batuuka n'okubanjula nammwe era olwanjula nga ate mugenda mubanja ebintu muba mutuuse okunoba kale Moreover fe abasajja ne bannange mutumaze ne muteeka ne bazadde baffe ku social media nga mubabanja ebintu ate ekiva ku ekyo lwaki kiki kibaviirako ekyo n'ekyo si kya bugunjufu tusooke tukyogereko ekyo oyo omwami eyagenza okubanja ebintu ate ng'omukyala yamuwasa n'amufumbira ne bazaala n'omwana olw'okuba yava mu bulamu bw'ensi omukyala n'agenda n'afumbirwa n'ewalala n'azaala omwana nga omukyala bwe yagenda n'afumbirwa walala n'azaala teyagenda waba wa mukyala kusaba bintu lwaki yamaze kulinda mukyala n'atuuka kukula ddala okugenda naye okubanja ebintu ng'ate aba yamuzaalira omwana kati kiki oba oyagala okusinga ekyo ekitunobya yeewaddeyo n'akuzaalira mukwano okuzaala si kwange kyemba mulina okumanya obufumbo bubeerebwa contract nti myaka 2 obufumbo muveemu si myaka 2 kubuvaamu naye abo nga bba ababiri balina ensonga ez'abatabula nga bba ababiri ebyalimu n'okuzaala ebbali naye kati baba batuuka ku nzikiriziganya ne baawukana siraba kiba kikutwala waffe kubasaba bintu senga muto wenkuwasa nenkuteeka mu maka nga nkwanjudde wamu nenzaala emabbali gwe ki ekiba kikukosa kiba kinkosa kiba soka neneebuuza ki ekyakututa okuzaala ebbali ng'ate odi wampeta olwedde omanyi wampasiza onjagala kitegeeza oba olina sikumalira kwewanoonyeza kwoli ati n'omukyala okugenda n'azaala ewalala kitegeeza naye aba alina keyanoonyeza akabulamu gwe jo kyemulina osooka okumanya ekyo mwonoonyanga nywaki omukyala azadde ebbali lwaki abakyala muwankawanka nnyo si kuwankawanka mukwano kyemulowooza gwe omusajja osookanga ne weenoonya okuzaala omwana emabbali gwe kikujja mu bufumbo gwe batagobye mu makaako ekinobya si kye kiyinza okunobya ono ate ekimunobya nze kiyinza okuba tekinyeenya ebinobya abakyala bingi naye omukyala okuwankawanka kyo kiri nnomo ate ebiseera ebisinga kiba nakyo fwe bwe twakolebwa bwe tutyo mulina kutumanyiira bumanyizi n'ogamba kati byo bano abakyala bwe batyo waliwo ekintu ekimu nga kyolina kiyiga buyizi n'omanya nti kati abo bo bweki mulimu abagambikako n'abatagambikako mulimu gwojja otutuuza omugambe wakoze kino bwoti kirina kubeera bwekiti era atereeze akyuseemu mulimu gwogenda otutuuza ogamba gambe oŋŋamba ngaani ng'ate wakeera ku makya n'omuwasa n'omuteeka era ali mu makaago agambe nze mukulu munno otandika otya okumumanyiira mukwana abasajja bamanyiira omusajja akuwasa nalowooza nti awasizza kaanake naza kuwamu kitiibwa kumanya nti nno munnange oli muntu mukulu ogira ewamu onono omukazi ewaabwe mukwano era womanyira nti nno ono omukazi nno beera naye kitegeeza mubamu yes kiba kitegeeza omuntu mba wenkana naye olina okumpa ku kitiibwa ati nze sijja kukujjawwo ontutte ate otandise okunkuba alisooka neneebuuza ndi mwana wo ndiki
omuntu gwokeera enkyanga mukyalawo kyakubakuba bannange ekyo nze kinnobya temukuliriza kyakubakubya bamaama baffe nga babakubanga tebano ate ekyo kijje nemudiyo ekintu ky'okukuba omukazi kyo mu butuufu nange sikigumiikiriza abakazi b'ennaku zino mulya butto mungi ne social media zibonoonye tv zibonoonye mwagala okukola ebyabazungu gwe eriyo omukazi kitegeeza kuba walabeyo omuzungu gwe bakuba sisobola kubeera na mukazi ne sitamukuba ng'akola ebyekisiru nze ateeka sente anti kyova olaba ojja kuwasa buli ssaawa gw'owasa yagenda nga bonna bakuyita bwisi mu ngalo musiba ku social media mulemeddwa okukola emirimu muli ku mikwano egitabayamba nga lwaki sikuba gwe n'enkutereeza mba sawasa mwana muto tosobola gisibako era n'ogisiba ekyo muba mulaba abakazi b'ensangi zino eno temukyawulira yensonga lwaki mukyanoba kuba temutuwuliriza ffe abasajja naffe tukyali singo nze mbabuulira mazima naffe tobola kati twasalawo tubeere basingo nze okubeera ewantu ng'ompisa nga mwana muto odda n'omboggolera n'onkuba mukwano nenzira mu kayumba kange nemenya nti ngenda kwebaka teri muntu agenda kunvuma teri muntu agenda kunvuma ngenda okubogolera nga waliwo ensonga lwaki nkubogolera ngenda okubogolera ensonga weziri ate mukwano muneffe twakula nze jjajja wange omulaba ffe mune yagenda okufa nga atugamba bayombanga nejjajja omusajja mu baana be yazaala teri yawulirako ku maaku nga jjajja omusajja bayomba naye kati ab'ennaku zino olwokulubandu oti watandikira ng'abaana bonna batunula abaana bonna balaba ate nga si kya bugunjufu mu butuufu abantu abafumba ababiri okwata ensonga zammwe ez'omu kisenge ozireeta mu baana omusajja ne bw'oba onenya ku mukyala ng'olaba kyomunenyako kituufu tomunenyeza mu maaso g'abaana be ate era togigezaako okumutyoboola wadde bweru baneiba abo baana be mukwate omutwale mu kisenge omugambe nga muli bababiri aba nga bwe mwekwana osobola okumutuuza n'omunnyonnyola mukulu munno n'asobola okutegeera ki ky'obadde otegeeza era nekitereera abantu kyobalaba lwaki tweyombekera mubuzambu lwaki bajajja bamama baffe bafuna bayomberanga mu nnyumba naye kati omusajja wakakati ajja olutalo mu kisenge naluza mu ddiro nalutwala wabweru ku tiktok neyeyolera akwata bukwasi lusimu wali nalukutega kamera nga biri ku tiktok ogenda okulaba bakugamba yii nakulabye kusiku nogamba jowe tukkirize nti ba ex baffe abakadde zezimu ku nsonga lwaki amaka agamu gonooneka kubanga abakyala ensangi zinene mubeera mu bufumbo obulala obeera mu bufumbo buno bwolimu letaseti kati nga gwejjo oba nga singa muto obeera mu bufumbo buno ate ng'emabbali olinayo omusajja gye nava ex gwe nasooka okubeera naye nendyoka nfumbirwa kati nembeera mu bufumbo nga naye nkyayogera naye bwe tugenda bwe tumingolinga bwenzira tukkiriza tugambe nti n'ekyo nakyo kiviiriddeko amakokwawo kuba kikola kiviirako bulungi nnyo nnyo amaka okusatulukuka naye atera wakikolera aba n'ensonga lwaki akikola nze sigenda kubeerawo ng'omusajja luwodda omalako emirembe okuyomba kati nfunayo eri funa ex kati gogenda okujja okweta stress zo nga nange ndi mukufu ankolaki akukakanya era omugamba muno omusajja yanfuye gamba mukwano kanajanguuka ewange nedda mukwano tebuba bwenzi kiringa nammwe abasajja muyina mumoto nti kibabeeza n'abakazi babiri nti nze nedda mukwano enamba esinga eba n'abakazi babiri ne bwaba tasimufumbwe nze bwe mujja ne muyombesa ng'agenda ewoono ono ng'amuddaabiriza naffe kyetubaako nze katonda yankola bulungi nze omukazi wa sitanta wanye yennobaga nga nfukamira nsaba katonda naye bannanga basajja mmwe lwaki temuwulira mubeere ne katonda mu mitima gyammwe mujja kulaba nga obufumo tebusatuluku naye gyowe ng'oluyombako ku mwebiri ng'ojjukira gaayi mujjukira nnyo bagaayi abe bagano gani naye gaayi ono bambi abadde kamukubireko ndabe stress yenna ng'ogizzeewoono biki ebiyinza okuuma abafumbo kwesigaŋŋana
okwesigangana kutya kuwuliziganya kwesiganya nedda nga muli wamu tetwogera abafumbo ekiyinza okubawangaliza mu bufumbo bwammwe buli omu kuwuliriza munno ate n'obeera ng'omwesiga n'otabuusabuusa bigambo bya munno kutandika kuwuliriza byebbali ye byatakugambye abantu batabuziika mbabulire baana esimu bannanga buzibu omukazi bwesonyiwa esimu y'omusajja togikebera oba ali ku simu akola kigwe weefula atalaba omusajja abeere waddembe okeera mu simu y'omukazi kuba we banakuwasa edda mukwano kibeere kyenkanyi omwami wesonyiwa esimu y'omukazi katonda obanga yatukweka emitima ffe abaagalana omuzungu n'akola essimu nga nina akisese sobola okukebera mu simu lwaki sikebera mu simu yo obwesigwa buli luddawa bwe muba mwesigangana bulungi essimu teyeetagisa na kubeeramu password nga lwaki bba wange takebera simu yange agikwata agende buli gyayagala nange bwe mba nsanze ye ngikwate ngende buli gyenjagala gwe omukazi tokkirizibwa kwata ku simu yamusajja bw'oli oyagala okuntambulirako ojja ggwe eddalu olina okukwata simu ya mukazi okufuna emirembe omusajja akkirizibwa okukwata ku simu ey'omukazi kubanga nze akubeerako n'obuvunanyizibwa si gwe aba yeetwala jo kyandwadde kya buvunanyizibwa omusajja okujja okwanjula ewammwe n'akomawo n'akima ebintu si kya bugunjufu n'akatamu kintu kibi nnyo era tolaba mbuno tebigenda nga ye ewaffe naye lwe biririnnya sebo ng'omanyi ojja bitwala omala ogenda obisabeeyo totawaana kanjina mbeerawo nze nange munnaye nze enjagala bigende nga bigenze once and forever ate nze ekinyiza kiri kimu tebigenda kubaayo ekikunonyesa ebintu ti omukazi bamukufunidde bufunizi n'omutwala nga tobeerangako naye naye ogenda olanga obadde naye ebbanga munnanga abababiridde bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba okumukuza n'ogamba kantwale n'ebintu mbeebaze ko ebintu by'oba omusanzeemu mukwano baba baatoba omukuza omukusaawo n'ensonga ozisengeka obulungi okusanga nga zonna ziri good ekiriwo zaayi omusajja yantutute ebbanga ki okukola ki okwanjula ewamu oba okujja ewasenga kyantutute ebbanga ki amaze kuzaalayo omwana kyandibadde kitwala bbanga ki omusajja okujja ewasenga okukyala ewasenga wange bwe tuba tuli mu relationship etegerekeka ngaera twogerezeganya bulungi nze ngamba kitwala omwezi najja ewasenga nekimala nekitwala emyezi 2 ate omwezi muba temunabaobatemunategeera musajja namusajja kitwala bbanga kyokwetegereza omuntu ogenda mulaba paka mu byenda ne bwomwetegereza emyezi 6 nga wakujja kweyambisa bweyambisa agende omuntu ali genuine gwolaba mbuno alimu omulamu era omulaba ne mu mwezi emyezi egya nze ziba zimaze okusalawo either okwesonyiwa oba ogenda nawe naye nga nze kyemmanyi nti ogenda ewasenga mbasina bagenda kufumbira mbasina bakufumbira just okumukyalira obukyalizisenga wange okujja okukyala tulina okubanga tukoze myezi ng'ena n'olyoka okyala ewa taata ate kati gwe nze jangu okyala ewasenga nga twaketweraba wano nga nga twakeraba katawo bbanga kyawo okuntwala ewakaawo oyo oyagala okuntwala ewakaawo olaba nsalidde okubeera ewakaawo jangu tugende ewasenga mu bbanga ki mu mwezi emeka nze sifuddeyo ba myezi naye mwaka mulamba owulira nti kati ntuuse njagala kutwala wakaawo jangu okugenda emumaka gosooka wasenga lwaki ozibuwaliza abasajja jjo emyezi 2 lwaki ozibuwaliza abasajja ate nze ndaba nkyanguliza kubona abadde awanvuye nedda ati kati ono yagamba at least ebbanga liweeruweewo okwo wakati w'omwaka nga gumu nedda nze nyanguyiza kiri bwe kiti onkwanidde ennaku 2 owulira oyagala kuntwala wakawo mbeere mukyala wonkufu nga tetuneekola jangu
jangu okyale ewasenga twakwanidde emiwe omwaka mulamba abula muwogo omwaka mulabidde nti naye mukazi gwe ngawo tetunneegatta ebintu bizibu katusanga na mwaka mulamba nga tetuwere omwezi ogumu oyo emyezi ebiri nga tetunneegattaawo nze teri kwegatta naawe paka nga buli kimu kiwedde siya nennika wali kale bandisiya ku mwezi nga twogerezeganya nga tugenda ewasenga ku myezi ebiri nga tukyala ewa taata nga wetutegeka nnika mu myezi gaffe 6 5 nokombya kikyotegeeza mwana teri teri nokombya kati bwenkuwaako oba ogenda kumpasa ate onalyaki oba onaawaako bameka ebintu by'omusajja bimuterekere omutegekere bulungi oluwombo lwe akutwala ewaka ku first day ng'omwanjululiza ekintu ekipya naye kati akulye alyoka gye mu bazadde ate mumale muddeyo mulye ebikyolo bye mwalyalyamu era nze ndi muggolodimuggolodtugende youtube channel eno tuwadde tuli ku mukyala Jowe ng'atugamba nti ye omusajja tebakwerya nokwepiica nga tebakala mikolo gyonna paka nga nika ewedde lwaki mukola ebintu anti nze nina maneja n'omusambi w'omupiira yina woba olina ttiimu yo ng'oyagala ezannye n'ey'omulala bateeseganya na maneja yakwasaganya bano abantu bo bano baba bagenze kukola ki kusamba busambi mupiira kati maneja wange ye taata wange bwe kati sirina buzibu ne bwoboza olwaleero kintu kyangu nnyo nze mukutwalire mugambe wuuyo akuwa olukusa tugende tuzannye agambe wuuyo mugende mukole ki tugende be bamaneja bange beba maneja bange era banno baneeno teri kwepica paka nga biwedde kyokka bannange senga muto muteri kwepica ate kati gwenedda gwe tokikola gwe tewatukalubiriza embeera senga muto sookoleke tukole wetuti tumaze ebbanga lya myezi 2 mbu tweraba nkulabanga omuwala akyali ku kampasi oba ng'omuwala olwedde yazaalako kuba ennaku zinene ensangi zinene okusanga omuwala atazaalangako oba nga tajjangamu ku lubuto be baana bakyasoma in fact nga bakyalina mu bibiina ebyo ebyawansi olya kuzaala olyaki ate kakati jo eyazaalako n'atazaala kiki kyogenda ofunamu era kyekimu kyoyagala ate yazaalako oba otutekyomanyi kikizaala nedda okusinga otwala ate kyotamanyi mugenda okutwala oyagala omuwala atazaalangako ng'abadde ku ga famire gaaliko gakozesa tamagi mukwano n'okusanga omuwala nga tabadde takozeseza famire waba tajjangamu lubuto manya aba ali ku famire jo ali kitegeeza ate famire tesema gyesula nte wazaalako nzize nkukwanye ninza omuvubuka nina ewange naye mpulira nkwagadde era n'abaana bo mbamanyi n'aboono mbamanyi nti ozze waka olunaku olwaleero olwokubiri tuteesa ku byembaga ng'ova waka nokombya awo wonna nga nva ewaffe oba gye tusinkana mu bifo ebyolukale nenzija ewuwo nga tebikombyako ati nenzija ewuwo nekukyalira ewuwo nga nzija bwomu ekyo sikikola ate sisobola kukyalira muvubuka oba musajja yenna bwe twogerezeganya omusajja agenda okwanjula obeere naye nyanjula nti mbeere naawe sijja wuwo nzekka nzija ne baganda bange lwaki ojja n'omuyolero gwa oba si kyo tetulina tutuula wuwo infact sikirizibwa kujja wuwo nga ndi nzekka tugende mu bifo by'olukale gardens nyingi enteesaganya z'okwanjula ez'emikolo zigenda kubeerawo anti era sisobola zikola nzekka nange ng'omuseemalirira bwe tumala okuteesaganya ng'abantu ababiri nti kigenda kubeerawo
tubiyingizaamu abantu abalala kati zino enteeseganya ze tukola nga ababiri tetulina zikolera waka wani yagambye muno tulina biteeseza mu nnyumba yo maama wetutuukira okubeera kweyo embeera gyowe gamba nti kati tugende twanjule oba tugende ewa taata gyowe kiba kitegeeza maze okubeerako nawe mu kikolwa gwenga gwe omuntu ogamba nti nedda sisobola kubeera nawe mu kikolwa nga tetunnaba kuva waka wa maama ekyo kitegeera ekyo mbaza sikikkiriza amma mikwano mala omukyala wenna ali eyo muwulidde kojja ekizibu kye mbula okuba muwazi mukwano amma jangu tagenda kusanga ngeyazaalako tekisoboka ate abawala bangi muli mu mbeera eyo munze sisobola kuwa ku musajja nga tananyanjula balya wamma temubawaako mwekuume mubeerewo anajja okutwala nga tomaze muwaako gyali era ajja kujja naye bano bulabuniga bwe mulaba bugenda bali ogenda kwabaka n'abasajja nga 10 kuba buli lunaku okwanira buli akwana bayiga nti nno mwagala nnyo bawasa mwagala bufumbo buli akwana ajja kujja agamba ngenda kuwasa nze nkwagala nina omuwekka gwe omu wange bwati nkubuulira mwana wa nnyabo mwezi gumu kitundu agenda kwabaka kawezi nakuzeeze mudiringano anga 5 akudampinge akuleka afune omulala kati gumiikiriza obeerewo paka ng'akugyeyo ewammwe abasajja tukyali singo kati mazo kiraba ate bannange njakyegendereza ebbanga ddene sisobola kubeerawo nga siriddeeko buzibu ki bwonzekambuze buzibu ki bwosanga ku mukazi yazaalako kuba ndaba toyagala yazala mukazi nedda wenkutuukako nga towooma wenkutuukako ng'olina ebizibu bizibu bitya abawala b'ennaku zino mulina ebizibu bingi nnyo ate nga mukyali baana bato nnyo enda mukwano muzaddeko mwabalina zipuresha mwabalina bisukaali omuwala gwalina ebirwadde gwakukumuka gwalimu ebyewammwe okitegeere mukwano kyogamba bonna abazaalangako tebalina bizibu osanga mukazi tazaalangako naye ngaomusubira omu balina enzaalo nga 3 naye nga mukazi tazaalangako n'omwana abawala b'ennaku zino balina ebizibu nosanga eyazaalako nga beza nakubala nti alina n'omwana naye nga ate muwala aliko ebyewaabwo omutwe gumuluma simanya olina byewammwe ngotolwala asaba na bizibu ekyo kitegeera omusajja nyinza okujja ewammwe nyinza okujja ewo ayenda ofuluusa omusajja yenna ali eyo nga tonnayanjula mukazi sokobere naye emyaka 3 nze kojja nze akibagambye emyaka 3 omwetegereze gwowosamala naye emyaka 4 oli mufumbo namala naye gwe omwezi gumu nemanya tetujja kusobolagana oli mufumbo toli mufumbo netukita oli mufumbo toli mufumbo so n'olwensonga eyo mbawa amagezi ndeka oli mufumbo toli mufumbo mbawa amagezi mwenna abaana gye bali atogambye tolagala batazaalangako gye bali abalaba abali social media okwo ku 10 aliko atazaalako yajjamu olubuto bwekuba kuliko vagini ajje osobola bashuga mami wamma abali eyo nga mulinamu kasente bano onoonya omwana omuto agenda okukalakata akutuuse ku ntikko omale yenze mwana mulenzi wuuno muteekemu ebinusu seetaaga bashuga mami kumbeeza kuba olwedde mbaddewo seetaaga bashuga mami nze kyenkayanako kiri kimu waniini teri muwala ali vagini nga ali ku social media tekuli ku 10 kino nkyogera n'obukakafu bwange ku 10 aliko ali vagini nga yajjamu olubuto nga yali esonyiwa byabasajja mbona experience gyenena nnene kakati mukwano ngoleyo omanyi oli vagini jangu omulagireko bwereere nkutulanda butunuziwa nti maaso neŋŋamba oyo yakajjamu embuto 2 alina omwana omu experience nga nenenyeyo noonyereza kati nze naakajjamu embuto meka jo oba nina abaana bameka simanyi baana boolina naye nga nsuubira alina abaana nga 3 tajjangamu kibalina olina abaana 2 ono senga mutalina abaana 2 yajjamu olubuto lumu
Amaze ngola leyo nga oli virgin. Jangu mukwano ogambeze nabalamye ku YouTube nga kojja gamba teri mukazi ali virgin. Jangu agikujjeko Nedda. Adda nga mubba manyira. Omukyala ali virgin ng'oli eyo ng'omanyi oli virgin. Ng'olina ebikutawanya mu mbeera zo ez'abakyala. Jangu nkujjanjabire bwereere. Abalumwa cramps abaana abawala mulumwa cramps nga mugenda mu nsonga ne mubeera n'ebyo ebigalanga ebintu ebibaluma ng'ogenda mu mwezi mujje wano eddagala libeerawo ate kabbeeyi akatonotono muba mujja kujjanjabwa muteerere bulungi nnyo bamikwano mmwe nammwe abajjamu ku mbuto wali mwana muto n'olujja nga togenderedde n'olujjamu nga naye wali weetaasa oluusi tolina bw'ogenda kudda waka gamba mami na ddadi n'olujjamu kati ate oluusi n'okula ofumbiddwa naye ng'ate omwana agaanye ng'olubuto oluganye okukwatayo mutuufu ng'ogezezzaako bikoze eki biganye kyenkugamba jangu wano otunyonyole bulungi nnyo tukweka kintu nakimu mpozi nga bakujjamu nabaana naye nga bweba yasigalamu eddagala weeriri tujja kukwatagana bulungi nnyo okozesa eddagala lyaffe ojja kubanga oddamu okufuna omwana abazijjamu ogenda mu sikaani oba tukuluuza wagendako mu sikaani olina okubanga wagenda mu sikaani ne balaba nti amagi mwegali bwegaba mwegali yangu olubuto alufuna bulungi nnyo kasabanga sikaani emulaze nti amagi mwegali eddagala weeriri abakyala balina ebizibu binene wammanga siwooma sirina mazzi nkalamangu bano simanyi sirina bwagazi omusajja mutunulako butunuzi n'ennyiga na bunyiizi nembalaga muwanti lwakuba waali jangu wasenga mabiriza kuwe eddagala lye enamba ya sengeri 0704 kyekitegera jangu ewasenga akuwe eddagala tukola ku baami n'abakyala senga babiriza alina ebizigo eby'abaami sikini yange mugiraba teri mu firuta yonna sikini yange ennungi enyirira senga babiriza alina ebizigo eby'abaami n'abakyala sole kasenyiga senga babiriza alina ebizigo eby'abaami n'abakyala abaami abalina embalabe mu feesi yo yaddugala gwe omwami nga nawe oli awo owulira oyagala sikini yenyirire terere ng'eyange weeri jangu wasenga akuwa eddagala eryo oterere bulungi nnyo gweomukyala simanyi gwe embalabe ezakufuukira embalabe nakozesa ku bizigo byanjokya black spot munesiga ebizigo ebyabeeru binkola amabala obugabo ne busigala nga bukonya obugere kwani jangu n'abaami abakasumuluza akatono wano tugattako ku size munoonye abaana babadde be mugenda okuwasa mubawase nga temugenda kubeera mmwe bennyini nga ensonga nnyini lwaki babano baku jangu weetereeze ogezese ofune ne extra obeere ng'omalako bulungi nnyo mu kisente kankubuulire oli supakalaso saize kate nga maanyi ogalina saize eyo wogikola wane wasenga mabirizi saize eyo wogikola ogenda kubeera nayo permanenti sigamba nti kagenda kuddayo keveere oba okikoze oba omaze ate nga amaanyi tegakendedde ng'otwala abazuki baaba oyungira namu n'abakyala nga muli eyo bambi infection zifuusa infection ate infection mukwano nkugamba kino olijja n'omugamba infection tewonera mu kizungu ne bw'obuuza dokita nze napulako wano dokita ne muga dokita muli bajjajjati nagamba yes ne mubuuza naye njagala omubuuze infection ewonera mu kizungu nagamba lino eweweza buweweza era ye kennyini yajja wano dokita mulamba najja nalina eddagala abasinga tebakimanyi naye obuzibu mulina baligaya muli nyuma naye teri muntu alitwala alitamukolera n'abasajja bambi abakyala tebasigayo infection uti bambi mujje
mujje mulitwale ate omukyala infection tewonera mu malwaliro mazungu omukyala wenna kyovola bebadaddamu nnyo eddagala ly'okweyoza munda likakatako okulinya bulirobanga ovudde mu nsonga eddagala ly'okweyoza munda nelirongosa enseke buli lwova mu mwezi kikakatako okulinya ne bana babeera balumwa mu ndira olaba bwoba tolinywedde ofuna obuzibu ng'ogenda okuddamu libalize ne lisanga nga mwasigalamu ebikyafu oluusi n'ofuna black clots musaayi weba byasigalamu bwebuzibu bwosanga n'omukyala nagamba endira zinyuma nga ngenda okugenda lwansonga ezo guno gwagala fuluma naye nga tegulina ebintu ekkubo zibe mikwano mujje nti ogenda mujje tubagogole mutereere okuwa eddagala erikkirizinga munda obeere bulungi otuka okuddamu nga tomanyi nakumanya nti ngenzeeyo nze mbeera ne wano nga ntudde bwenti kumbe ngenzeeyo naye nga sitegedde nakumanya nti oba kati budde bwagendamu olwamala okuvaamu ekitagala buli mukyala bwava mu nsonga alina okufuna ebikirinzinga mugundi munda omuntu ensonga ezo nezisigala nga zitukula buli kugenda okujja okwagala ofuluma kuyitawo buyisi kusanga olala tujja kukomawo nga nowoba tozze wano kukima ddagala eryo tujja kuwako ku ddagala erimu abakyala lye muyinza okukozesaako ewaka wamwawo kyokitegeera naye nga nawano eddagala eryo ewassenga weeriri mu birungo ebyenjawulo mpakeji emu weeti okkirinzinga olunnyo mu nseko oleme kutuuka genda mu nsonga ombeere embalala obeere n'obusungu olubuto olukuluma omutwe otwakidde amaaso lwakugenda mu nsonga zogenda mbalamu nnaku 3-4 fe otumaleko emirembe so n'olwensonga eyo mwebali kutulaba subscribinga youtube channel eyo likinga ffe tukyaliko byetunyumya mu kusaaga wano oluusi bya ddala si n'oluusi wabula bya ddala so tuba tukuwa happiness eyo obenga osobola okuyigamu n'okumanya ebiryalo mbeere bulungi mweraba mikwano